Omumyuka wa Katikkiro asooka Oweekitiibwa Twaha Kaawaase agugumbudde abazadde abasuuliridde abaana baabwe ne balema okubagunjula obulungi ekibaleetedde okwetaba mu bikolwa ebyekko ebikyase ensangi zino. Oweekitiibwa Kaawaase abadde ku mukolo gwa muwala we yaliko omwami wa Kabaka ow'eggombolola ya Mumyuka Nakawa Hajji Ahmed Matovu ng'ajaguza olw'okukola diguli mu mateeka okuva mu Islamic University of Uganda. Abaana baffe tubawulirize, tubawe obudde, tuleke kuberekera basomesa. Tuli ku diguli, tulya diguli. Abamu balowooza abasomesa byonna byonna banaabikola. Omwana muwe obudde awaka, tuli mu kabi nnyo. Muwulirize, tomuwogokera. Oweekitiibwa Kaawaase akalaatidde abazadde okusomesa abaana mu masomero agayinza okubagunjula mu mpisa n'eddiini kibayambeko okuvaamu abantu abalungi abanaazimba eggwanga. Va mu gavumenti ennyambe. Bw'onaaba ng'onoosomesa abaana n'ofunamu abaana naawe n'ogamba nti mukiwali mu zone bano be baana abalina ziddiguli nga n'owo avaayo. Supreme wa West Buganda Hajji Abdulkarim Kaweesi Lwadda n'abakulembeze b'e Nakawa omubadde omubaka wa Nakawa West Ronald Balimwezo, Meya w'e Nakawa Paul Mugambe baliko entanda gye basibiridde omujaguza eyakoonodde eddiguli mu mateeka. Ekkalaamu egy'okutta kigambo kinene, ekkalaamu yekwata yerwanyisa ebintu byonna mu nsi yonna. Tetutambulira abaana tubatya. Omwana nakanga waka noba nga nomuzazi tosobola kumubulira kubanga omutya. Kyobona banti n'ebisiyaga biyingiddewo mu masomero gaffe. Aba omuntu omunaku bajja mutwalako ettaka lye talina ssente zimuweerereza, talina ssente za looya. Kusaba ggobe wa njawulo olwanirire omuntu oyo ateesobola. Allah ajja kukuwamu ssente nnyingi nnyo. Taba bantu bange abali muno mu Nakawa babeere nga baweerera abaana kubanga kuba kwerekereza omwana okumuweerera. Shafiki Galiwango, BBS Terefayina, Ageesigika.